tikasisiri twakakoye tuyiza obuyimba obulala tubayita abayiyi abakugu kuba obukadde bwakasusse mutuyiyize ezisaana n'ensimbi tusobolenga okusola nga tewaliwo okwekwasa lwaki mbanne banja ne sigenda bugenzi emboozi ennaku zino zetubaleetera zaali Yuuno zanga omulaba omukulu ono ajja kuba tubuulira kikyakolaawo era kyagezako okuba nga ategeeza naye nga wenjogerera omukulu ono abavubuka badde ebyendongo eno enkulu gye tuyita ey'abasajja abakulu baali bagivaako nga baagala biri ebyalaga mafini baagala biri ebyekidandali naye twewunyiza nga omuvubuka ono bwetugamba obadde okukoono yavuddeyo okubanga ate Vicent Segawa amutuula mu kigere oba amuddira mu bigere ebyo era omukulu ono n'owulira ku luyimba lw'oyazzeemu oyinza n'ogamba nti omusajja ono okuyimba akumazemu bbanga ki omusajja ono endongo eno bulijjo agitegeera bw'ati nga yeekweseewa so amanya bampita ambasada owakabi asooke ate kweyanjulira amanya ge yaani oluvannyuma ate tugende maaso aya amanya agange bampita Ssekalala Uganda president w'ebyesuubo omusika wa Vicent Segawa president w'ebyesuubo ebyesuubo owe Masaka yasiba faamu wakitegeerako ekyo nemulemerera kati yasigaza migongo yalinamu ente ezoli yasigaza migongo ze nasalawo okukola byesuubo by'abakazi kuba oyiro omujjamba makanika atolooza nina kyenzisaamu ennyo ekiri awo oyiro omujjamba makanika nze nga neesuubira bwesuubuzi nga nkola byesuubo service bangi abantu abamu tebamanyi kyesuubo ky'abakazi kyeki oba byebiki wano mu Uganda waliwo kampuni eyali ekebera emmotoka ezitukaganye n'omutindo wagiwulirako kampuni ze baleeta bazimba ku Ntebe Road ne bazimba Ekyengera ne bazimba ne kulwewa Bombo Road ogitegera kampuni ezo kati nze nange nakola byesuubo era nze Sekalala nsima busimi bwonsiŋŋaanidde nga nina omuntu gwendi naye togamba nti oyo wa Sekalala just Sekalala akebera atukaganye n'omutindo njagala nnyo abasajja bannange okubeera n'abantu batukaganye n'omutindo era buli muntu eyo gyali saagala ndabe bubi nti oba Sekalala biki oba yeeyagaliza ate era buli disitulikiti okwetoola wano mu Uganda ninamu abasajja bange abakebera nti abantu batukaganye n'omutindo tebakebera mmotoka zokka n'abantu tulina obbakebera tewa batukaganye n'omutindo kyekyanfuula pulezidenti w'ebyesuuba by'abakyala kakayimba tokawuliranga kaako ekyesuubo ky'abakazi ekyesuubo ky'abakazi kinyuma ng'okitadde mu saavisi kyate ky'abasajja kitono nnyo ffe tulina okwebanja kyo kituufu nsuuba nange nsuubako kyebayita ekyesuuba omukulu Sekalala Uganda kyova olaba n'emirimu nasalawo professional yange ningiza mu bakazi mbeera mu byakuwunda bakyala era mbeerawo wano oku Isirayiri nnyo eno Isirayiri esangibwa ku Autospa oluyingira bwoti Autospa ng'olaba saaluni amatiribona Isirayiri nze mbeeramu nga mpunda bakyala otugamba Autospa kyekifo kyetulaba nti kibeerako abadigize oba abayimbi abajjako nga bebana abayimbi music gye bayimba wekika ekirala obeera otya inspired ne Kadongo Kamu ng'ate wano like abantu abakadongo Kamu tebajjawulira nze okuva obuto bwange jjajja yansomisanga mugamba ebintu bibiri namugajjajja njagala okubeera omukulembeze w'eggwanga njagala okubeera omusomesa nesisoma nnyo okgenda wala ekyobusomesa ogenda mu kibiina osomesa abantu nekisobola kituukiriza ate ekyobukulembeze n'abuliko obumuwoomera alinga eyakabutandika eno ndimulekera ekyo nenkita nensalawo nengenda mu music industry ate nsomesa abantu nakula mu music industry negomba abantu babiri yali Vicent Segawa ne Samafias Walukagga naye ekyomukisa omubi
we natandikirwa okaliza endongo Vicent Segawa yandisappointinga nesimanyi oba akimanyi yandisappointinga n'ava mu ndongo ekintu ekyo kyampisiza ddala bubi nnyo nga bw'okiwulira nimbeerawo nenga omuntu gwenze neegomba nenneebaka amaze ebbanga tamaze emyaka nga 5 ng'alangiridde ati emyaka 5 egyo gyonna mbaddewo nga sibitegeera nga naye nalabikirwa ekiro eki kimu neŋŋamba naye nsobola osikira Vicent ono kuba nali mwagala ate ng'ebintu byayimba bintu by'amakulu bituula mu mitima gy'abantu yayimbanga ennyimba ezitereeza obufumbo nga naye oba bwakusasika bwe bakuteeramu akayimba ka Segawa otuula n'oguma zaayigiriza osonyiwa abantu nnyimba za Segawa kale zaali z'amaanyi nnyo okulyowa emitima gy'abantu n'ogamba nti obanga ekintu asazeewo kubanga akita neŋŋamba bw'aba asazeewo kwesonyiwa ndongo ng'alangiridde tatamidde n'agamba nti buli muntu alina oluyimba lwe singa abadde n'obusobozi yali muwadde ssente yali wadde owa library owa TV n'owa radio singa yalina obusobozi oba wa ssente okusiimulamu yandibawadde bw'aba yasalawo ekintu bwe kityo neŋŋamba naye ddala Vicent kiki neŋŋamba sigenda ku disappointinga abawagizi ba Vicent kansalewo nziremu oluyimba lwa Vicent lumu ku lumu obuta disappointinga abawagizi benganze we yakola ki naye era ne bwakomawo nawulidde mbu yagenze kola humula emeka naye wakomerawo bw'ati njagala musisinkana kumugamba mu butongole nti muzeeyi wandisappointinga ndabe naye kyokuddamu ennyimba ze nange nsaba nyongera ku kusaba kwe yasaba buli muntu yenna alina oluyimba lwa Segawa mu kompyuta ye alusiimuule anoonye ku nnyimba za Sekalala Uganda ze yazzeemu eza Vicent Segawa nazizzeemu mu bigambo ebirungi mu ndongo ey'omudigito nalizzeemu mu bigambo ebirungi ebitesitaza ng'osobola okubeera nnazaalawo oba n'abaana bo n'owuliriza nga bw'omuyiga nga bwe munyumirwa endongo ya Sekalala awo wenyini wenjagala okubuuliza esebo mu nnyimba zonna lwaki olwasisirira lwasoose anti olwasisirira olwamuleeta lwe luyimba ensiko yamumanyira lwe nasazeewo okusooka okukola ki okuddamu naye nga naakaddamu sofa ennyimba ziringa 5 naye zikyali mu studio naye nasoose nenzirayo olwasisiri nange nsooka endute abantu bategeere Sekalala Uganda yani Sekalala Uganda muyimbi gwe tuyita kati ow'amaanyi oba mu generation eno sinalabayo akadongo kamu ankira sooka ombuulire ani ankira omusajja Hasan Nduga yavaayo n'agamba kati ye generaali naate nze ndi intellectual mu kadongo kamu ndi intellectual mu kadongo kamu intellectual manyi ekitegeeza sooka okinyunyira abantu bakitegeere ye muntu omukenkufu tamanyi generaali ate kati intellectual kati jeno basomesa musomesa kati gwelozani asomesa jeno abakenkufu kati mu kadongo kamu ndi mukenkufu ndowooza naali badde lwakuba nti ekyakabaka tebamala kyekola ki ekifaananyi ekyo oba engato ezo tebamala bagazambala neeroza naali badde kabaka wa kadongo kamu mu ggwanga Uganda mu generation eno kati bw'ogamba Hasan Nduga kibeeranga omwana wa P4 wanaatuula n'aba P7 ebigezo owa P4 n'asinga aba P7 kati gwe kyoba omanyi essaawa eno ndi wa P4 natudde n'aba P7 oyo Hasan Nduga ebyo tolaba nti naagenda najjako simanyi bajjajja bamamweyana ne bajja ne bamugja ku mutwe ebyo byagira mbu simanyi bajjajja bikyasaba bato agisabanga Sekalala alituwulira ne bageza batuteeka ekyaddondo wano naye omusajja gwe weerigiramu omumanyi naye Sekalala Uganda omumanyi Sekalala Uganda alina disiki ezo alina eya Segawa Segawa mu generation ye naawe omumanyi bano bonna babadde
bagoba bugobi abadde musajja muzibu nnyo mu ndongo disiki ndina ate nina neyange ate nange siri mwangu nga bwolowooza ndi muzibu nnyo nange neetya oli baba nagana y'abavubuka tebakyatya bakadde baabwe ndala mweno industry ya music aba akyogedde mu bukyamu si mbatya era mbawa respect wawuliddeko nga ngamba bano bajjajjaffe mu ndongo ba Rodfred Serata ba Matia Kakumbi bamutuddeko nga mbogerako nkugambye ono yeyita ki generali kati oyo kati kibale nti bali eri Makerere ono ali mu P7 ono Nduga ali mu P7 ate okimanyi bulungi nti nno omwana wa P5 asobola n'otuula ono wa P7 ebigezo njawulo si y'amaanyi nnyo kati sooka mbulirayo mu generation eno gye tulimu n'emyaka gyondabamu gundi kye wakadongo kamugogamba nti sekalala gundi omusobola Alimalezi gye Hasan Nduga waliwo Mathias Walukaga eyo generation ndala kati Mathias Walukaga mbalire ba senior 6 oyo ye wa senior 6 kati oyo Mathias Walukaga ate Mathias Walukaga era naye yo mu senior 6 ye omuntu gwe nali mugezaako oba gwe yali agoba Vicent Segawa yali agoba Vicent Segawa si yali amugoba Walukaga wabula Walukaga yali agobani Vicent Segawa yali amugoba kati sawa ya leero mafia soina gwo mugerageranya naye Mukadongo Kamu Sekalala Uganda toina gwo mugerageranya naye Hasan Nduga ali awo bwati era namala nessaako yamukubandongo kuba Hasan Nduga Abakadongo Kamu sirabawo kuba kakati naligambye Abudu Mulasi tosobola muleeta ku Nduga ate Abudu Mulasi yalina bibye kati Abudu Mulasi ate abadde mu style z'abadde biddeewo eyo gy'abadde Bekyomanya nti Mukadongo Kamu kati gwaliwo nze ndiwo era ndabadduka kenalonde bya Vicent ndi muzibu nnyo mu kulonda nange neetya olumu nange neeronda mu kulonda nange neetya nawe wegendereze nnyinza okukulonda kuba kati Sekalala ye yafuuse muzibu nnyo Eromba kyemmanyi wagenda kuvaayo ababuukira wembuukidde nga beesiba ku nnyimba zange nawulira ku simanyi mwami ki yali bayita wa Segawa bwe nawulira nga naye mbwesimanyi ayagala kuziddamu bwe yawulira nti Sekalala Uganda nze naye naavaayo mbu ayagala kuziddamu naye nnyimba zange ne waba wa famire ya Segawa nga ze ku nnyimba zange ajja kundaba ekinvaamu wazifunyeeko obwannannyini ate obwannannyini beetaagisa ki kuli kati zange omusajja agamba nti kale ye takyazeetaaga era n'alagira bazisiimuyeyo naye oba oliawo ate bo ab'eŋŋanda bayinza okuba nga bakyazirinamu interest ab'eŋŋanda kati kyogamba Segawa era yimbira baŋŋanda wali owuliddeko owooluganda Segawa ayimba tumuulirangako kati nkugambye nze Omusika nvuddeyo kati ovuddeyo naye omusikidde mu ki mu music oba kubanga Segawa mu kuva mu music alina ebintu ebyenjalo byaleka nga akoze nga buli omu agamba naye omusajja ono kubanga asooka n'atulaga nti famu y'abakazi kirabika yagyetoolozezza ng'anoonya omukazi anaasobola okuba nga afumba maka naye yakuŋŋaanya ekyalo kumpi Kiramba nga kyonna kimuyayanga kati ye yali ayagala mwogu nze ndi pulezidenti waki w'ebyesuubo by'abakazi sirina omu oba babiri oba basatu ndi pulezidenti wa byesuubo by'abaki essaawa yonna njayita bannamawulire buli mukyala nga munnayuganda nga teyeddira mamba gwe kasito njafuna awantu awagazi oba nfunewa nja kwogerako ne management y'Kololo ndowooza Kololo wanaaba awagazi kuba ndaba ekiddondo wafunda bonna abakazi abaneewaayo
okujja mu kamera nga bakkiriza okuba ebyesuubo bya Sekalala Uganda. Nze ndiredde sigenda londamu omu, sigenda kabya baana babandi maziga kuba mmanyi nsobola. Ansoko wayimiremu akasisiri nga tumaliriza. Tikasisiri twakakoye tuyinza obuyimba obulala tubayita abayiiya abakugu kuba obukadde bwakasusse mutuyiyiza ezisaana n'ensimbi tusobolenga okusola nga tewaliwo okwekwasa lwaki mbanne banja ne sigenda bugenzi. Yes, sir.